A microphone kweli. Kale ankwanirize yekumide ku Jonathan exclusive awebale kubanga otugoberera wano na wali. Nze Jonathan okubanga nkutuusaako amawulire mu buli ango nakugamba buli wamu mbaawo ate okubanga nkutuusaako ekikyoba weetaaga okubanga omanyako gwe omulimu gwo buli gumu nate genda maaso n'okubanga osubscribinga likinga ate tongere maaso n'okubanga tukutuusaako information entuufu ate mu budde obutuufu. Antambudde ne muganda wange Bernard Sengonzi ku kamera okubanga tukutuusaako amawulire akadde kano ge tuyinza okugamba nti tegawoomya nnakabululu mu bwangu oyinza okugamba nti gantiisa ate oba oliawo gashokinze buli muntu ali mu industry. Saawa we zibeeredde mu ssaawa ndoza zibadde nga 7 ate oba oliawo wetufunidde amawulire ag'okufa kwa maama w'omuyimbi Gravity Omutujju. Maama Gravity Omutujju amawulire gano wetusookedde okugafunira ddala ku soose abadde omukulu Harold Kaija. Harold Kaija ffenna tumumanyi mu side ya byabufuzi oba politics naye agenze maaso n'okubanga abika maama wa Gravity gwayise step mother we nga bw'ogenda maaso n'okubanga osoma post eyo. Kitegeerekese nti maama wa Gravity oba oliawo afiiridde mu buliri mwabadde abagenzi okukeera ku makya okumusanga nga oba oliawo yavudde mu bulamu bw'ensi. Ffenna tuzze tulabako abantu bangi oba oliawo ab'amannya era abafudde mu mbeera y'emu nga ne mu ddiini ey'Abakatuliki tulinayo omukulu yali ani Bernard yali mukulu Cyprian Kizito Lwanga abaakeera ku makya naye nga yali avudde mu bulamu bw'ensi ate oba oliawo nga waliwo n'embeera eyali eyokukola ki embeera yali nti yali yatambuza ku kkubo ly'omusalaba ate ne bukeera ku makya ne batugamba nti oba oliawo yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. So eno yenfa eri shocking. Ffenna tetumanyi oba oliawo ogenda mu buliri okuwummulamu nga tomanyi bigenda kubanga biddirira naye oba oliawo aba Katonda n'akuzuukusa enkya n'okeera n'ojja. So kyolina okukola kiri kimu kubeera ng'omwebaza naye mu mbeera y'emu eno nga bweri nga entertainment industry okutwalizamu kuba mutumanyi bulungi mu mawulire ga entertainment atugenda maaso n'okubanga tusaasira Gravity Omutujju okuba nti aviiriddwako maama we. Liba ddibu ddene ku muntu nga otunidde omuntu akadde kano oba oliawo gwalina maama wo yongera kubanga omusabira buwangazi muganda wange kuba abali eyo nga tebamulina ate obulumi bwe bayitamu buba bw'amaanyi. So wabanga aviiriddwako maama we oyinza okugamba nti liba ddibu ly'amaanyi tusaidye ng'omuntu n'obulumi buba bw'amaanyi nnyo. Maama Gravity atuzze tumulabako enfunda eziwera. Twamulabako ku kivvulu kyeyalinako erugogo Gravity kyeyalina last time ekyali successful yajja actually basharinga ne ku bifaananyi ne mukwano gwa Gravity Prime Minister Robin Nabbanja. So abadde alabika mu public abantu babadde bamumanyi bangi n'oba oliawo Mukama asazeewo n'abeera ng'amuyita ng'amujjulula okubanga addayo yamutegekere plans amutwale mu plans zayinza okuba nga amutegekedde okusinga gwe omwana wo ku nsi zoyinza okuba nga omanyiiko. Tugenda kuba nga tulondoola emboozi eno era wenjogerera nga bw'olaba akakuba kali mu kutonyerera. Nze ne muganda wange Bernard tugenda kuba nga tusimbula okuba nga tukutuusaako kyonna ate kyogenda maaso n'okuba nga omanya kyeweetaaga okuba nga omanya. Tugenda kuba nga tutuukako mu lumbe tukuwe updates eziriyo. Tugenda kuba nga tunoonyako ne ku Gravity Omutujju if possible mu mbeera y'emu naye abeere nga tutegeeza oba oliawo enteekateeka ziri zitya ez'okuba nga awerekera maama we. Embeera eriwo nze Jonathan exclusive nga ndi ne muganda wange Bernard Sengonzi okuba nga tukutuusaako ekigenda maaso.